ndiye ku byange kwate mama bino nasuubudde binyirira biti maama agitta tagiwo gwe nnyabo ebintu byange biriwa obudde bugenze oli wano weeyogeza weka olinga omulalu mpa ebintu byange ngende nkole emirimu nze ebintu byonna bitunze nadda noonyezza ekikomera kye wandagiridde kye waŋŋambye nze ekikomera kimbuze geeti yambuze nga yakubuuza ate nga gwe mwenyini wanga nti nowategeddewo nze era nange nali mmanyi ntegeddewo naye nagenza okulaba gye nsuubira bwe nakonkonye ne baŋŋamba nti siwa kubeera ako akafo obweddawo enkinoonyeza ke kafo k'abagagga naye bw'eba temubeerawo mu kafo k'abagagga obweddako nnyinyonnyola awo simanyi gye mubeera kyeka nammwe mubeera mmugotteko nanoonyeza waka nze nzunze n'ebintu byo nga bye bizitowa naye kalina yambuze gye waŋŋambye yambuzeewo saagirabye era singa bibatuuseeko saakulagirira nonga nti otegeddewo era nange nalowooza nti awo woŋŋambye weewo ŋŋenza otuukayo konkona geeti ng'abaggulawo balala nnyo nga baŋŋaana ebyemikolo tebabimanyi naye gwe nnyabo we bakugulidde ekikomera batasobola kulingiriza n'olaba tenti n'emizindalo gyennyini ebidongo oba obiwulira wenkonkonye tebibaddewo kyenkugambye mubeerawo awatuufu kati waafuula nti nootegeddewo lwaki wanga muno totegeddewo nenkulagirira bulungi nze nabadde mmanyiwo nga weewo we mbasuubirira abatukula nga mmwe okubanga we mubeera naye bwe muba temubeeraawo mukyalina okukola ennyo mufune aduleesi mpa ebintu byange ŋŋende tondeekaanira gwalina enjogera embi gwe atatuukiriza byoyogera mpozi wampa sente mmeka saa zino mbuza ne sente ze nakuwa emitwalo 15 kwata ebintu obimpe ŋŋende abagagga kati nammwe mwafuuse bayaye buli obusente bwe nabaze nga tebuwera na bupapula bulyawo nti ku mitwalo 15 era nze sente zemmanyi kankuweemu ebintu nze byensuubira okuba nti byabadde bye naye otegeera bulungi lwaki sikutera waliwo wano bakasitoma tebakomezaawo nze sente nzimanyi bulungi lino eriiso likyalaba saagala kunziba bagenda tukuba akalulu okiwulire nze ndowooza wandibetaddemu okubeera ng'oli siriyasi jjukira okuva onakusanga eri waliwo emikolo yonna yonna gye mbaddeko naye nga tolabikako n'akamu mukuziika sikulaba okuva wantuukako eri n'obimpitiramu byonna kyokka nga njagala kukubira paasi obeereko oyimirire obeereko kyoyogera naye weekwese kati ndaba ate ogenda kunswaza naawe n'abakyala si kuswaza engeri gye mbadde mu bya kyaki nga nayo ngezaako okubamatiza kyovanga ebiseera ebisinga eyo obadde tondabayo naye olimba naawe ekintu okirekeredde mbutuufu akaliwo gwe tumanyi nti kengedde akalulu si kukirekerera gwe kyoba omanya nti neeyo ku kyaki yonna ngezaako okubabuulira mbagamba okunnonda siganye obwa kyaki obudde bwo obumaliddeyo naye kyaki abantu batono kuba okusinziira ku balonzi be tuyina nga akalulu kikagenda kubeera ku kyaki kokka twetaaga community yonna tugiyitemu tufune akalulu nga kawerera ddala tumukubire ddala lwenje ebeerewo nga nnene omuntu anaayitamu tabeera nga ggwe okiwulira jjukira batandise okuzza enkalala z'abalonzi tolabikayo eyo gye tutandikira wansi eyo ne tuzimba ekintu kyaffe ne tukizimba tugenda okutuuka eri waggulu nga buli omu akutegeera buli omu akumanyi okiraba naye osirise nnyo ate si bw'olaba osobeddwa yitako ewanna abakyala oli mutuufu nnyo era ensonga ezo zo ngezaako zikolako omalamu amaanyi jjukira naga ndi ku sayidi yo kyokyo kituufu nze ogwange ngukoze abantu mbayigenze mbayitaayitamu naye buli gwentuuka kaŋŋamba ani oyo gw'oyogerako atasobola kujja ne yeeyogerera ki ekyamazima nange mpitamu lwakuba nti gyogamba nti baddeyo sinnatuukayo mu bagogamba nti mu mikolo bikikufiirwa eyo yo mbadde sinnatuukayo naye nga mpitaayitamu naye wawuliddeko nti waliwo omusajja akwesimbyeko ngawulira nti waliwo agenda okwesimba lwakuba erinnya sinnalitegeera aba muyita mawulaana emawulaana ono omusiraamu omusiraamu ayejjukira musajja musuubuzi oyo simutidde tomutidde kireka oli mulalu nga mutuka bandagirirako omukyamu ng'oli katwewungu wabula tontinkuula nga nkuwa ebintu bye buki bw'opima badde mayo ogenda kukwata kutiya kakutiya wasasula mmeka gwemanya ebintu ebigenda mu kakutiya sente zange entono ze nakuwa laba nno tuno tuki buno bwompadde emitwalo gyange 15 nze ne sente ozikozesa zaweddewo dda bwe nkuwa ebingi nze mba nfiirwa naye bannange
Obunyanya kamu 2 3 buna n'obutungulu 2 je bina bya 15 nyabo. Nze sinza kati ninga kuwa n'ebyobwerere. Ogambye eki? Busiru bwamwe kuzimba mu nzigo. Mpa sente zange. Onoobitwala oba toobitwala? Zawali ebintu byange oba toobitwala? Nesho yamno nenjogera tolina. Tewaŋŋamba nyanya, green pepper n'obutungulu ekyo ki? Biki ebyo? Buno. Kwata mpesene zange bitu esitya bitu. Sirina sente zo. Kwata obuntu bukwata. Ate oyo ogezaako binkuba gwe tujja kuvaawo bubi nnyo. Kwata mpesente zange. Ndowooza mpulidde bulungi kwata ebintu bye. Sirina sente. Kale n'omutunuulira. Bino ebintu sirina gye mbitwala mu sente zange. Mpa sente zange. Tambula ogende. Kati mpa sente zange. Tambula ogende. Sanga nti ndiringana mulalu. Era sigana tegera nti no ndiringana mulalu santa wanyina kujja eno. Akageri ke nakubye ku mayinja mukulu. Mu kifo kye wandikutte ebintu n'otaviiramu awo kubanze nkimanyi sente sizirina. Nenzija myala nenjanga mbuka nzija nkuwagira oli wane nondeekaanira. Naawe oganye ebintu tambula ogende tondeekaanira. Bw'oba obiganye gwamanyi nze sirina birala. Nviira. Naye obukazi obunaku n'okumanyiira. Wabula vva wano tondeekaanira ku bizinensi yange. Onongobako n'abakasitoma babadde banaakyama okugula ne baŋŋamba nti ndi muyombi. Nviira. Okyamanja ki? Obuntu bwo mbukulekedde ne sente kanzikulekedde ndabe woonogaggawala. Ffe b'okolimira twayitawo ddaawo. Kalabeko naye kaddugala ng'enzizi. Ate totandika. Gwe kukunazaako akabina akakulinga ensejjera eyingira enkata. Maama, sente zikyali awo gwamanyi. Kajja kunneekalizaamu. Sente zikyatuula. Ngolo tetulina byazikozesa. Agende oba alogaaloge. Nze ddogoli kyankwata. Kale Yesu muzuna kitaddu sumuzumbi tadde wakubanga jijukiranga akitaddemu mu nsawo. Saga ate ekisinga okunyiza saagala kunoonya kintu nga sikiraba mbireseeyo munda. Njagala nenoonya ekintu nga nki naye bannange mmeeyo oba bwabaaki kati netoloola kumbe ekisumuluzo nakitadde waggulu mu nkofiira naye naawe nkisumuluzo gwe olina obuzibu. Wandigambye nti meeya tontadde mu nsawo ontadde mu nkofiira naye gwe n'olinda nenkunoonya fugulu ekyakolera ddala. Kama wange kapi. Bade nsaba nkweke kuwa neno katono. Ate kiki? Ati kati wali omuganda wangali awo bayagala kunkwata nzize mu kirongo nabba sente. Wabba sente? Munabba sente. Naye nga ddala wazibba. Sente zo nazitwala. Wazibba? Sazibba nazitwala. Wazitwala? Ozirina. Nkati olinako nga mmeka? Mitwalo 15. Giringa mitwalo 15. Mitwalo 15. Anti kakati okukweka ngenda kukweka naye nfunira bwa. Sagala nkukwekere bwerere. Njagala nkukweke nga manyi nti nange nfunako. Sikyazina nazikola mu business sente zagwawo. Wazikola mu business? Nazikola mu business. Kakati akunoonya akusibe. Bagamba togayanga kyezinze n'eggongolo libojja. Sijja mutya lwa nsonga nti abasiraamu batono. Batono kati ate engeri gye bali abatono ffe tujja bakuba akalulu ekyo kyo nkimanyi. Abasiraamu batono? Ffe tuli bangi. Gwe n'ogenda bisaagiramu ojja kuteeka okwogera ennyo si kwe kulaki si kwe kusinga. Singa nganga ye kabaka w'ennyonyi naye ebikolwa. Mukiwuli? Naye sitidde. Tonyooma. Nkimanyi bwe muba ku sayidi yange buli kimu kijja kusoba. Naye lwakuba obuzibu buli obu nti tolaba nti oŋŋamba kugenda mu bantu kola ki kuyitaayitamu kweyogerako naye okimanyi nti akasente ko sirinaamu. Jukira buli woogenda kuŋŋamba nti sitambudde sigenze mu bantu simanya mikolo simanya kufiirwa kakasente tekaliwako kunoonya kampeyini. Kasente ke kakutawaanya. Jukira buli woogenda
wogenda nti kugeze nti kufiirwa ng'okwo wooyogera baagala obalekereyo akantu bwe guba mukolo n'ogenda n'oyogera baagala obalekereyo akantu tolabanga eyo ensonga eba nkulu eyo ngitegedde bulungi ensonga yo mweri naye ku kya ssente nze sandigayo weeraliikirire nze ndowooza ssente si kyekikulu wempita ayita mu bantu bange nange kennyini ffe tujja kukuteekamu ssente ezimala amiina ye era ndowooza zijja tuyamba zituvugeko zituuse gye tulaga amiina ate bw'oyogera bw'oti nange oba ompadde amaanyi kasita otukakasa nti tulina okuwangula kuba tuyinza okututwala obudde bwaffe ssente zaffe ate n'otuyiwa amiina kati gwe oyagala oli omusajja atusinga eddala ddala kubanga jjukira buli mikolo egyo tuyibayitamu nga bukyali okutuuka ali nga tukuba kakubi tokimanyi nti n'engeri ye gyali omusiraamu nze eyo gyempisa eyise mpulira amaloozi bagamba mbu olw'okuba gwe wali mutamiivu mbu era ebintu ebyo byokola bijja kubeera weebityo tosobola mukuba ate nga wavaayo dda kibalina okumanya nti nakyusibwa wakyusibwa era ndi wamu nammwe nze sibeera ku sayidi egwa eyange ebeera y'empanguzi nange eŋŋombo yange eregamba nti okulemererwa nnyonoona kale nze amaanyi ganzizeemu kakati omanye ekiriwo nzikirira mmanga mu lukiiko olw'abakyala tugenda kubaako bye twogera mbadde nsaba tugende naawe nkusabireyo eddakiika nga ziizo oyimirire abantu obamatize olaawe tunaaba tuwangudde kuba ate abakyala tuli bangi nange be nnaayongerezaako n'obudde bulabika twabuwonoonyeddwa okiraba tugende tulina okumala biseera gwe kyoba okola kiri kimu gwe sooka onkweka ebyokufuna ojja kufuna naafuna ojja kufuna gwe sooka onkweka kale kubanga yingira jankuwa yingira kakati munyarwanda wangi nkugulira saawa mmeka taata olw'eggulu leero lwennyini olw'eggulu nkale okukweka sikirinaamu buzibu olaba nkweka bitankwatako naye kati gwe alina sente njagala nkukweke munyarwanda njagala nkukweke otegeere nti meeya kapiita akola ki akweka ye kaakati kambuuze abakwetaaga mbagambe ntya tobakutyobanyiga kimu sibanyega nti nno oli muno baleke bagende mbaleke bagende bugenzi bwe batyo nkaale era sijja bagamba sijja bagamba nja bagamba manya sijja bagamba naye tukole bwe tuti sooka ompeeyawe 2,000 mala ogendako ewabbeera eddene manye nti nno mwoli munda naye ng'eri akufunamu 2,000 z'oba onfunira bwe ziti egwe ate maama okole nkukweke owone emiwunyo nga nze sirina ngeri gye nfunyemu ziri ku oligino zino nkaale kanziteeke mu paakingi kaakati beera omwo tovaamu owulira munyarwanda sikusanga ng'ovuddemu anti mba nina ofuba okukakasa nti no weekwekedde ddala genda eyo wansi mwaka akameeza AKASATTIRO basatira